Ku ssaawa nnya ez'okumakya ku bbalaza ya wiiki eno, Safina Nakayiza omutuuze ku kyalo Janda mu ggombolola y'Eziroobwe mu disitulikiti y'e Luweero yali ku lubimbi muzzukulu we n'ajjanga adduka okumutegeeza ng'ennyumba yaabwe bwe yali ekutte omuliro. Ng'awoggana nnyo ng'agamba jjajja omuliro, n'enziruka emisinde n'enoonya ekisumuluzo n'ensumululawo okutuuka mu nnyumba ng'erika likutte ng'obudde bwonna buzibye sinali omuliro gububuka. Mu bwangu bafuna amazzi n'ayambibwako omulirwana okuzikiriza omuliro kyokka ebintu baataasako bitono. Emifaliso gyange, engoye z'abaana, yunifoomu, buli kimu kyonna ebintu byange, sente zange. Nakayiza alumiriza nti ekyaleese embererezi zenkayana ku ttaka zaalimu ne balamu be abamusindiikiriza okuva ku kibanja ekiri ku bugazi bwa eka 10 bo omugenzi Sulaiman Sebuliba kwe yamuleka. Endoliito ziva ku ttaka lya kika. Nze najja wano baze ne bamuwa ettaka ne bamuwa ekibanja kino n'akibeeramu n'afa nga tebamugobye. Baŋŋamba nti ekibanja kikye. Nakayiza agamba nti amaze ku kibanja kino emyaka egisoba 4 nga yazaalirako abaana 5 ne bba kyokka 3 ne bafa. Nga batannafa emyaka nga 10 egiyise tewali muteeru gwonna wabula nti amala kufa olwo ne basitula enkundi. Kati essaawa eno baŋŋamba genda e Bugerere, awo vaawo si wawo. Basindika omwana ali awo musajja anyowa ne ku njaga ti ekyo ekibanja kya jjajjange, nzira jjajjange yagamba nze nnyina okolera ettaka lino. Kati ali mbweraliikirivu kubanga bamutiisatiisa okumutta singa tava ku kibanja kino nga n'emmere ye yonna bagimuggisizaamu. Gwe basindika era abeera awo n'ebiso nga bwamponi nga nja kutta jjamu mangu emmere yo era emmere yange nabadde ngisima. Ssentebe w'ekyalo kino Ahmed Semanda agamba obutakkaanya omukyalo ono bw'alina ne balamu be abumanyiiko kubanga zaamuloopera wabula we kyatuuse ku kwokya ennyumba ono yeesitudde bukolokolo ensonga n'azitwala ku poliisi kyokka n'etabayamba. Abagambye akola ku nsonga ze taliwo bamugambye addeyo enkeera. Kati awo n'endaba ng'omukyala teyayambiddwa singa omuntu abadde afudde bufi awo poliisi yali badde zitukirawo mu bwangu nejja ate ng'etandika kukazaakaza ssentebe byazze bitya. Wabula okusinziira ku Emmanuel Busuulwa omu ku bataata b'omugenzi Sebuliba eyali bba wa Nakayiza agamba nti ekibanja omukyalo ono kwatudde si kyabba kubanga kye baamugabira kiri Bugerere. Kyokka ono yeesambazze eby'okumugoba ku kifuba batuuke n'okumwokera ennyumba. Omwana abaana bonna ne tubasalira ekya Sebuliba gyekiri, ekya Kito gyekiri, ekya Busuulwa gyekiri, n'abawala ntubawaako ekitundu ekyabwe nakyo gyekiri, n'ekikye kyennyini ekya Sebuliba gyekiri. Sina luyombo naye okujjako ye nga yabagambye nti yo bano bwe baagala amugyewo naye nze simugambangako nti vaawo. Poliisi egamba nti eri ku muyiggo gw'omwami ateeberezebwa okukira ennyumba ya nnamwandu n'agiteekera omuliro. Poliisi yakuddewo omusango era yakugudde ku Ssebitengera ateeberezebwa era eri mu kumuweeja atunyonyole lwaki yali agezaako okwokya ennyumba. Bino we bijjidde ng'enkaayana ku ttaka mu disitulikiti y'e Luweero zaafuuka bana baliwo nga zino ziviirako bangi okubonoonera ebyabwe. Okusinziira kwa alipoota ya poliisi ku buzzi bw'emisango ey'omwaka oguwedde, disitulikiti y'e Luweero ye yasinga okubaamu emisango egy'engeri eno nga kyali 206.